Okay, a very good morning. Mwina Banaflash in Uganda. Our Mune Eyekoleda official YouTube channel. Omuzimu no. No, lero tukulujjo TV. Lero ndi kulujjo. Okay, chakabi nnyo. Omuzimu no ate mwasibye mutya kusinzira mu nsimu oli olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero abamu baluyita Fool's Day. Okulimbalimba buli kintu. Mbadde ndowooza ne gavumenti yatulimbye gundi Oulanya taliiyo. Twendowoozeza nga lunaku lw'okulimba tebamukomezzaawo. Nengamba no, it's not unfair ku lunaku lw'okulimba lwakomezaawo omukulu oyo. Nengamba why? Nga Jeno abeera mu research all the time. Information gy'olina olwaleero ejja kuba yankizo nnyo mu kuzimba ensi yaffe Uganda awamu n'ennyaffe Buganda. Nyaffe Uganda. Uganda was our motherland. Okay, ensonga nyingi eziri mu ggwanga eziri mu kutambula Amongi nti office agiganye. Nobati Mao gwe bayise Simaye ng'omugenyi omukulu abamu kwabo omukungubazi okwogera ku bulamu bw'oyo azifu talinayo kitaawe talinayo muganda we ne twebuuza biki ebiddawo mpisako ku kitebe kya NRM abagenda okwaniriza omukulu bonna bambadde yeru. This is not NRM's day. It is the day of mourning ngani Oulanya. So fina black zaffe naye konsinzeko se botaddemu ka black. Tala sikataddemu nti nkungubaga. Kiki? Nesanze bwesanze. Nebale kunyuma. Essaawa efaanagana n'essaati wakolamu. Jeno abeera Jeno. I'm a general. Naye ate munnange. Nze mu bulamu munnanze by'okunyuma oba ze mfokasinga nnyo okubeera smart mu bwongo kasita juwano nesuulirako ekiwalume kyange ne bwe sigolola mfokasinga nnyo ku bwongo. Being smart upstairs is the best way. Okay, abatuganda okutandika wano twatumiddeko mwenna abali mu diaspora mwebale kwagala General Itongwa eyeekolera omukama tumwebaliza kintu eki olw'obulamu bwatuwadde siffe abasinga siffe abasembayo nenga tujanga abamanyi what is taking place mu ggwanga. Tandikirawo. Abatulaba ku Olugyo TV, The Flashlight Uganda, ayeekolera official wona amanya nze Jeno yeekolera Itongwa. Ndi musanyufu nnyo ate okubeerako wano omulundi omulala neebaza Muzeidunda Katonda kubanga ampadde omukisa ate okutuulako wano omulundi omulala. Omanyize nabagamba ninganga enkoko y'omutamiivu lwekesa lwebala era ekyanna bagamba nze si planninga nga kosisabangako mukama mmere yanca nze ninga mukatuliki akola atya tuwe emmere yaffe eya buli lunaku si yanki sisaba mmere yanca kuba simanyi oba ngenda kukola ki kugulukesa simanyi oba ngenda kutuukayo so nsaba mmere ya leero mukama bw'agimpa nenkyangira nsaba bw'anaaba abukoze eki abukeeseza kuba nze era ebukeera nenga nti ekokolimi amugamba mukama nno munju y'omwana wo temuli mmere so sisaba mmere ya buli lunaku kubanga enkya simanyiyo oba ntuuka maloboozi gange go gajja tuukayo naye omubiri gwange simanyi kuba kayiikuuzi naye sseba afunvubidde okutwewerera naye nga kyonna kikiri nabagamba gavumenti etugwa bameka Museveni ffe baali mu kurashinga atukurashinga tumukola ki tumukurashinga gavumenti etugwa bameka babiri agenda mugenda ffe bannankyukakyuka bayagala okutta naye omutemu tugwaba babiri kati era naye akeesa lukyalinga nkoko ya mutamiivu okitegeera kuba naye talina pulaani yanti eri gavumenti ye kubanga tugwa bameka babiri naye lwenyingira entaana oba omulala gwanatta nga wankyukakyuka lwayingira entaana tugwa babiri tugwa bameka babiri nabagamba ffe tuli nkuyege enkuyege zisalaasala mpola omuti gwagenda ogusula ojja n'okolako obukozi oti kakali Museveni aligenda otuyingiza entaana ffe abamu omuti gwe tumaze okugusalaasala oli agera kukola bukozi ati gugwe tugwaba ekyo take it from me government egenda mugenda
Omanyi omusajja oyo ntera okusoma nno ku byawandiikibwa wadde siri mu katoliki ne bayibuli ate erimu ebintu ebyenjigirako ennyo. Omusajja bamuyitanga kabaka Herode. Yali mwepansi, bantu bamusinza alinga Katonda, alagira bulagizi ng'awulira n'obuyinza abukizaani. Abukiza Mungu. Mukama yatuma malayika nakuba Herode owi n'avundirawo n'afu. Kane Museveni Mukama yamukoowa, yeegulumiza nnyo. Mukama yamukuula omuyima, genda onkuumire ku bantu bange. Ate ali mu kubalaga ndali kati nze Katonda wammwe munsinze. Kati Mukama bino byonna bye mulaba Museveni byali mu mukola. Babikiyita totta kibe nga tonna kikenenya ndusu. Totta kibe nga tonna kikenenya ndusu. Mukama Museveni tamuserumu asose n'amuleetera Bakyagulanyi basooke bamubonyebonye. Then ate nga amaze omubonyabo. Yes, kuba yeefudde kabaka Herode. Kyobola Mukama yamusindikira Bobi Wine kati amukola ki? Amuliko. Gende ku miramu bannange. Okay. N'olw'ensonga eyo ensonga zo nnyingi ziri mu ggwanga. Tutandike ku pointi y'omukulu gwe bayita Nobert Mao. Mu bantu bonna why Mao? Si musango. Sikirinaako buzibu. Ekya NRM okuyita Mao agende abeere agende ku kitebe kya NRM ayogere ku bulamu bwani oba ng'omukungubazi ategeere nnyo omugenzi. Sikirinaako buzibu kubanga si kiva omwana okugenda mu maka ga kitaawe. Mao eri gy'agenze ye waabwe. Mao tabangako wo. Mao tabangako ku opposition. Nakugamba nti abazungu abo balina amagye agatabiikibwa nga makolerere. Nabeerako awo katono juzi lwe nali Dubai ne baŋŋaagana amagye tisinko ze zigabiika. Makolerere. Kakati ne Mao mu opposition yajjanga amagye amakolerere teyali waamu. Omupangirire. Osegeera. Teyali waamu eri gye yagenze yeewaabwe. Wali ali waka. Kankuwa ekyokulabirako. Amerika bwekeera ku makya nejjambega waayo mu Russia si musango. Bwekeera ku makya nejjambega waayo mu Russia nga missoni yeewedde si musango. Kakati Museveni ali mu kuggyayo muntu we. Amulagira takati nkuzizza yeewaki ewammwe Mao wa Museveni. Honorable Nambozi yamulabirawo n'amugamba oli nsujju. Green kungulu munda ki yellow. Kakati abadde nga mbega mission ye yawedde alina okuddayo ewaabwe eka mu nju ya kitaawe Museveni. Era ebbanga lyonna abadde nga akolera Museveni. Kyova olaba yakwata DP Bukolokolo. Manyi ye Museveni nabagamba buli lwayagala okugonjoola ekizibu tamanya nti akoosinga kizibu kirala. Obwongo bwe bwamugamba nti DP eno byamaanyi nnyo. Bwe muvaayo ebyobufuzi abasinga okuntawanya kangisindikemu ki mbega wange n'asukuma Mao alowooza bw'addewo DP bagenda kubasaanyisaawo ebibiina byonna eby'omuzinzi ebyali mulwanyisiza zireeta Kyagulanyi ffenna ffe tetumanyi gye yava. Kyekiggaye nti buli lwayagala okuggyawo ekizibu ekimu awunzika akoozinzeewo ekizibu ekiki ekirala. Kakati mwami Yoweri Kaguta Museveni muyita omuntu atundula envunza obubi. Omuntu atundula envunza obubi ayinza okwesanga nga akufumise ng'ate olwadde tetanasi ng'ekizibu kyajjewo kyekitono ng'ale ekizze kyekiki kyekyamaanyi. Kakati bw'asindika Mao ajje mu DP akimutwalire Bukolokolo. Era Museveni yali tannanaba na maaso ku makyawo mu Museveni House mo gye muyita State House Entebbe nga Mao kokokoko yino DP njirese buki Bukolokolo. Mukama wange omulimu gwe wantuma guwedde. Kakati namugamba mbega wange vaayo mu Russia katikomawo mu Amerika. Osegeera muganda wange kakati kwegwa omulimu gwa Mao. Naye ne batamanya nti Mukama bw'aba akuggyeko ekisa kye
omukama katonda bw'aba akwabulidde ne bw'osalasala amagezi obeera okola ki olimba Museveni buli lwagezaako kugonjoola ki nga kiri kibyalukawo bw'agezaako kutta Ritani Nabukenya nga zireeta yeekolera ate ng'ale kizibu nnyo n'okusinga gwe yajjawo bw'agezaako kujjawo Ssebaggala nga zireeta Bobi Wine ng'ate muzibu nnyo n'okusinga ki mukama katonda yamuggyako ekisaati kakali Nobert Mao olunaku olwaleero waliwo ekiwuka kye bayita namatimbo kibaawo kibeera nnyo mu ssubi ekiringa magoti kaakati ekiwuka ekyo kye bayita namatimbo ekibeera ennyo mu ssubi oluvaawo kifuuka ekisaanyi oluvaawo kisaanyi nekifuuka ekiwojjolo kati ye Mao kati saa zinali ku stage ki kaakati olwaleero kisaanyi essaawa yonna afuuka ekiwojjolo ye stage esembayo kwe kuli Oulanya kati olwaleero mu Mao kisaanyi naye nga yasoze kubeera ki namatimbo kweyubula naye essaawa yonna afuuka ekiki ekiwojjolo kaakati Oulanya olwaleero yava mu UPC n'afuuka ekisaanyi wuyo mu NRM then after n'afuuka ekiki ekiwojjolo yabuuse yagenze ali eyo mubire ekinamwanulayo ne Mao okeera n'agenda eri ye waabwe gali ge maka ga kitaawe ekitanda kye bwe yali avaawo baali tebakifumbisanga bamugamba oddanga ne weebaka akayumba kaakessubi mu NRM ku lujja kakyaliwo yazzeeyo mu maka gaani gwe sooka weebuuze yasinga okumanya ennyo Oulanya ng'Oulanya inayo ba brother be ne wekitabo ekyo oyo yakulako n'Oulanya ayogere mazima baasomako bonna oba geemu yaabwe yali badde bagabirawo kageemu kaabwe babadde ba mukwano nnyo ani asinga Oulanya okumanya Oulanya okusinga baganda be basinga okay tukkiriza wa opposition kale wa DP nga bulijjo bwe yeeyita mu NRM temuli babaka baveeyo ngulu bamanya Oulanya lwaki ono oli mwana wa waka kyoba olaba omutamiivu siroganga olaba okuteeka omwenge mu ttama n'atandikirawo bannange opposition muganange Mao yasingayo okutegeera yasingayo amagezi n'ogamba ono mukama waawa ate awaana sitaani mwagamba tuli basitaani tuli balabe n'abalabe tukuubagana kintu kye bayita opposition kuopozinga kubeera nga mweopozinga mwewakanya kaakali oli nakeera atena mukama n'awaana sitaani wali okirabye tya sitaani wa kabi era bwenva mu bwakatonda yagenda okunsikira nga nze mukama katonda oba yasaanidde okutwala mwensi kati omutamiivu olwaba okuteeka omwenge mu ttama ebyo yalandukirako Mao my brother Mao kakati kibanga malayika Gabriel okera nagamba my brother Lucifer my brother Lucifer Gabriel malayika yamukama ite Lucifer my brother ground chi how kali wemuya my brother Mao era ye musajja gwe tuyinza n'okukwasa obuyinza omugamba kale engeri gye muzudde ndi gwe musobola okukwasa obuyinza buuza kitaawo abo mukwasa kandi mumuzudde gwe musobola okulekera ente kali gamba kitaawo abo mukwasa kakali okuva ku lunaku olwo Mao n'atandika okubojjogola buli kiramu tandika okubojjoga kino kiri kakati olunaku olwaleero yagenze bw'ayogere ku bulamu bw'Oulanya Mugenyi omukulu ali wali ali mu bayero olabira ddala essanyu lyawulira ng'ali ewaka avudde ku kyeyo mu lutalo gye baali bamusindika okutwala diputi kutegeera muganda so Mao okugenda ku kitebe kya NRM akungubagira Oulanya aliwo abo wakasa si mugenyi takonkona waliwo abo waka era ensonga lwaki
ojja kwesanga byomu era ku bye baatwala okugenda okujjanjaba bwe bagamba nti bagenzegwesooka weebuuze osobola okusindika omwana wa neiba akujjanjabira omulwadde nga ne munju mulimu abaana abasobola okugenda bamujjanjabi omanya oli omwana wa neiba bamuzaala wano semaka yayenda yamuzaala wano osekeera omanya oli omwana wa neiba mwana wa wano wa munju kakati obaye mawuya abagenda omanya mwana wa muno muntu waffe bulijjo ntegeeregese nowanda wekitiibwa honorable nambozi namugamba kungulu oli wa green emundu oli wa yellow bo baba babalaba ddase oyo mumasi omulala ngata kumuvaako olowooza nomba temawo kikyagenda ogamba abantu ba DP singa okulondokola kuba kutukuzeeko first of almost bw'ogamba abantu ba DP oba ogamba NRM kuba mawu DP yagikwata bukolokolo n'agitwale wa mwami Yoweri Kaguta Museveni kati lyafuuka ttabi lye era njagala okukitegeeza kino eggwanga olaba obwakabaka bwa Buganda bulina ebitongole nga CBS BPS kakati NRM olwaleero bwe bubeera bwakabaka bwa Buganda DPS CBS FDC BPS byonna biripootingira kakati DP FDC byonna biripootinga wa Museveni DP wa Museveni FDC wa Museveni no wanda otuno ayina ogufo gwaguddemu newunyiza kuba UPC zonna okay tuveeyo ewa Nobert Mao Amongi oluvannyuma lw'okumukwasa office ogenda kutulanga wano ojja kulanga ebintu wano avudde direct nagamba no eyo office jja gituulamu bitegeeza ki waliwo yaluyita obutagulika muzimu oba obutawunika waliwo omuvubuka bamuyita Matthew Kanyamunyu yagenda natta omwana we engulu bamuyitanga akena kati bwamutta bamusiba olwokuba yalina oluganda ku Museveni bamuta kakali olwokuba yalina mikolo gye yali akoze gyabali egy'ebyobuwangwa muzimu gw'abaana bwabwe gwasigala guyiggaani Kanyamunyu era paka Kanyamunyu lwe yagenda mu bataka beeri n'abeetondera ne bawunika n'omuki n'omuzimu kakati ono akimanyidde ddala bulungi ndi ebuwanga wali tebuzannya ngenzi teyeefiiridde tebannagulika muki tebannaguwunika kakati nga tebannawunika muzimu tasobola kuyingira wofisi bwe sooka weebuuze okeera otya ku makya n'osikira omuntu ale nga toyagala kugenda mu ofiisi ye ale nga wayayanye nnyo okufuna ekifo ekyo ofiisi yekutiise nnyo Amongi Annie Amongi ofiisi yekutiise nnyo nga wayayanye okufuna ekifo ekyo nga ofiisi oba ofiisi kekakutiise nnyo butaami tebannawunika tebannagulika gitandise obbakola kirizagaana bajja bikola ebya culture gitandise bajja mukima obbakyankalanya naye nga ebiseera ebisinga ntera okugamba abantu bw'oli ebijanjaalo gumira okuddukana kw'ekiro bw'oli amenvu gumira ennyinabo bw'onywa omwenge osuubira mu ttamiiro mwe mwali mumutta mwali musuubiramu ki nze yeekolera itongwa ensonga ozikanyiza bulungi nga tukyali ku Amongi lwaki Amongi wakiriye nga deputy speaker yalivudde nayogera eri abatuuze yaludde n'aboogerako nabo n'atugamba nti nowaayo embeera eri bweti ne bweti naye lwaki bye boogera biyita mu bantu balala ono balanda wamuli kyayogedde olunaku olwajjo nti mmwe mu opposition mumala kwetonda okurosinga ntogenda ekaluma nti okuziika Oulanya wali waffe mu Buganda omwana akakatibwa okuziika kitaawe na nnyina mpozi n'omukyala we n'omwami we babamala kuba abo be baliko emikolo egikolebwako nti maama wo oba taata wo muyisako akanyirikisi omwami wo
okuwunzika omuzimu mundana guleme kuddanga kukozesa olina emikolo gyokola ne mukyala we olina emikolo gyokola omuzimu guleme kujjanga kukusaba mukwano bebakakatako n'omwana we oyinza obutaziika Oulanya abadde bba waffe abadde taata waffe temuli losi nabagamba ffe tuli basezi temuli limbo tetuli basezi nti twagala nnyo okusemberera abafu halo olaba munnange obadde mulamu ng'era tetukusemberera nnyo ate tukwagale ng'ofudde emmere ekyali nsu nkugaye saagala ate egazembo ate tonkwatira ku mmere yange gye nnakuziriridde ng'ekyali nsu tulina ensonga kati ez'omugaso mu ggwanga ez'amaanyi ez'obuvunanyizibwa nange toyinza kutussamu ebyo bafu mirambo so many things to do my dear brother. Ensonga nokisengesa bulungi so n'olwensonga eyo Amongi okuzira offisi tekitugasa noono omwami gwe bayita oba obutwa bukyalimu olaba nabo batandise okweta muganda wange okyayinza kale okugala naye nga n'obutwa bukyalimu nga ye amanyimu ekifo mwe babuteeka bonna beetya oba obutwa bukyalimu waliwo nno bannanga omuntu gotta n'omwettira omanye ebiseera ebisinga omuntu abaganda baga nti embuzi lwefa lwemanyibwa nnyiniyo embuzi lwefa lwemanyibwa nnyiniyo oyinza ogitta nolowooza nti ebeera etaayaaya naye lwefa lwemanyibwa ki bannanyiniyo kaakali ate n'ekirala waliyo lwoli emicungwa oba emyungu kale omanye akatanga kafaanana emicungwa kali leero baleka abasajja baalidde akatanga nga tekaliika baalidde omususa banywedde ekigaji nga bakita juice Oulanya akaawa Oulanya alinga akalulwe bwekayika mu nnyama mujesonyiwa alinga akalulwe abafukidde zike sawa Oulanya akaayi nti bo bulijjo eva balowooza nti kintu kutta kyangu togende kuba ono agenda wa Serena ne bandaliyo obutwa biggwe buwoono biggwe buwoono bulayi mu kibirige byemukke biggwe naye Oulanya akoze eki akaaye bano babyemukke baabatta munnange ne biba nnomo naye Oulanya akaaye kwaye nakeera nenyogera kutibwa kwa byemukke byemukke bwe yafa yali musajja musiraamu kyekisooka ate nga musajja muganda ebyobugagga be ne bagamba nti omuyima gwalesewo ye mukyala wa Jim Mugwezi neŋŋamba abaaye kyempulira kyemuwulira oba kyendaba kyemulaba mu bantu bonna byemukke omuganda yesizeewo wa mu westi ku nkolagana gy'abadde ne Buganda mu baganda teri gwe yesize kumufuula muyima kale oba teyesize baganda nga ye omusajja omusiraamu alina enkolagana ennungi ne kibuli era alonzeeyo mu Kristu Baganda there is something wrong here musajja bamunyize batwale mu maali ekyova olaba basoose giplantingamu ono then gimuweeza gyatwale lumu naye kati oyo bamutta ne kiyita naye ono akyakaaye Oulanya akaaye Oulanya afuuse ensonga Oulanya alakidde Oulanya akaaye waliwo omukuuma aboogezi b'omukolo gw'Oulanya yageze n'atugamba nti n'Oulanya gwe mulaba agenda kuyita mu VIP ewo nti ku kisaawe ayitewo niyo olebeko omulambo guyita mu VIP which is okay ayitewo abadde naye VIP teri aganya ayitewo omanyi nabagamba ne ku Mutebiire nga mugira bamuziikisiza ssente nnyingi simanyi obukadde bwe buti nimbaga ate akyalya mmeka embala banka liggwanga emyaka 2 bamuwa ezisemba yagende guno gwomumwa tuguwonye ate agera kulya mmeka embala kale ono ayite mu VIP bateekemu ssente ate agera kuyita mu VIP eriwo embala agenda kwonona ssente zeggwanga mmeka embala
sigambe nti nasanyukidde okufaako naye waliwo ebintu byesagala nnyo kuteekako nnyo birowoozo Jeno bote ogambye nga tetunakudda ku mukulu gwe bayita Owinyi Odolo his apology mbadde nsaba otangazeemuko ku mbeera abagamba enanga batema kikatiza nti after the Oulanya's burial they are going to hand buli yabika Oulanya tino yafa bagenda bakwata bavunaanyizibwe kati neneebuuzaamu Oulanya waali mulamu basimulamu the hunter will be hunted soon onjigga nkuyigga kino kyenkola bakiyita kuyigga nasi kuyigga nakugoba the hunter will be hunted at one naye wano nange ndi mukukola ki mukuyigga so onjigga nkuyigga kino kyenkola kyebayita okuyigga nze siga bagoba siina mmundu siina makomera naye kino kyenkola kyebayita okuyigga kakati onjigga nkuyigga Museveni neoyinangawo so bagenda siba bameka batandika kutaata Oulanya era kirabika munnange baddeko Jeno batiisatiisa ojja ndi Museveni alinayo amakomera taata we ge yazimba mumwalowooleza nti kati tusibeyo ono jandi yatunda nte za muzeeyo amasikabuto okugazimba talina mwe mwali muwawaaki obuto feffe buzibu mmwe buzibu bwonna tubagamba mwambale engatte kuomwe mugeyo yita lirimu amaggwa gamaze okubafumita kati mwetaaga kuzamba ate kati munenya enanga nze ndi musonyiwa jjita mwenna ekyo mukimanyi eri nangayo ndi musonyiwa nnanga kati eyo music instrument nja kugisuna nja kugisuna eyo music instrument without any fear and favor anti nze nkugambye ndi mukubi wa bivuga ate omukugu ngana kutekujjita toyagala mmali nga nasunye ennanga toyagala mmali kati ate enanga ejje mmanyiire nja kugisuna nja kuginyiganyiga Jeno ng'otabuse tukyaliko ensonga abatwala tunate okutuuka ku pointi yaffe ey'omukulu gwe bayita Owinyi Odolo za apology naye nga tutwali bateekateeka nga tumaliriza eno wakye tutalina kubusa amaaso ebiri ebunagana olunaku lwajja akawungeezi Rebel M23 bazzeemu ne baataakinga amasomero There is no M23 nali wano nenkugamba Museveni yetenda okukuuma emirembe Somalia buli ewagudde ekizibu mu Central Africa yeewuuyo ensi zatamanyi nsonda asobola okugenda n'akuumayo emirembe naye ate Uganda gyamanyi ku buli nsonda wamulemye okukuuma emirembe osobola otutebenkeza amaka ga neiba nga gakugakulemye otutebenkeza kiba kizibu nnyo kitegeeza ki sokoterezeewo kitegeeza gwe wennyini gwatabangula emirembe mu nju so tonyumiza M23 tonyumiza ADF nze mmanyi nti ebyo byonna babiyita Museveni n'abali ekaramoja Turkana nkiddamu kyogamba abakaramojja abatukana be bababba ente ezaabwe amawulire olero be bababba golodi be babba amayinja ga mabo be babatwalamu ennyonyi ne babakuba amasasi jozi you guys get serious ebintu ebisinga biri mu giraasi mu bitunuuli bibaleetedde kasoosi anyway Katonda yamanyi obudde obusinga lwaki everything they happening the way they are happening naye nga mwebale nnyo okwekumira ku The Flash in Uganda awamu ne Lujiriro TV kwe tuli on this live show. Do not forget to subscribe and share. Invite your friends, subscribe and share our content. Bwebeera njiri gibunyise ensi gisaasanye ogwange nabagamba oyo Museveni ng'ali mu nsiko waliwo abantu abakolanga ogw'okusaasaanya obubaka abaayi baabo bajja abaayi tulumbe wali kale bakwata mundu nga bo gwegwabo kakati oli mulwanyi gwali ku live oli mulwanyi asaasaanya obubaka oli general in the making you were general in
way mupiira kyanya paatiyo eyange yakutuula wano bweyo yakubyongerayo paka ku muntu owa wansi mu kyalo atalina na smartphone bwe bimutwala byomasa owuya sometimes genda obimukuuma nti jene yayogedde ku kino nti nsi bweti bweyimidde naye gwe mulima. Mwebale nnyo mwebale ddala tukyasemera ddala jeno weebuuze tugenda ku point eri very soon weebuuze lwaki kankyetemu this formula ekiri mu Uganda essaawa zino nga gwabadde speaker w'eggwanga tabadde speaker wa NRM it was a speaker for the entire nation of Uganda. Why is it so at this particular moment okukungubagira omugenzi bakifudde too political? Why? Wabo kikiina mbuzi wa mufu wabo omwana yafudde yaabwe eyaabwe kakati wane wabbe lulina olumero bayita eyaabwe omwana eyaabwe emukubye kale ekigambo ekyo mu buto kyambuzaabuzanga ate eyaabwe yemwekubidde ennyumba oba kakati omwana yafudde yaabwe eyaabwe yeyamusse enaremu eyaabwe tugende ku mulamu mbadde manyi eyaabwe enaremu eyaabwe mwana yafudde yaabwe kakati engeri gyali owaabwe ng'ate yafudde yaabwe bebakungubagira ebyabwe bekungubagira ebyabwe sikirinako buzibu. Mwebale tugenze ku point yaffe enkulu ennyo. Abantu abamu bagamba oyo kyeyakoze kyabadde kikyamu, abamu bagamba yali badde alinda omutanda n'akomawo ne yeetonda ave ku kwetonda agende mu banna bannuupo yeetonda agende wa President Bob Wine yeetonde. Naye ekibuuzo kiri nti okwetonda kw'Oulanya owinyi ddolo kutegeeza kigenda kulekawa ministry eya rule of law ne Uganda kigireseewa ate naye kiki kyatya okutandika okwetonda essaawa zino n'Obwakabaka bwa Buganda bwakifunye batya nabana aba NRM abalala abatugunyiza abantu ba position bo bafunyeemu ki? Ekibuuzo kiri nti yeetonze oba kubadde kweraga oba kutuwuddisa. Jeno ogamba otya mu ensonga? Ekisooka kya byonna kya bugunjufu okwetonda, kya buvunaanyizibwa okwetonda. Kabonero kaba ka bugunjufu yeebale kwetonda naye yeetondedde Oweekitiibwa Mayiga si ffe eri palamenti ya Buganda si ffe. Omanyi n'etteeka erinayita babaga mugende mwebuuze Buganda. Kale palamenti ya Buganda gy'oyogerako ssebo mukama wange yatwebuuzizzaako gaffe Abaganda. Owayi Oweekitiibwa Mayiga omwami oyo wamukubyeko akaama. Manyi nabagamba kyoli ne bwamuba mukuŋŋaanye mu kuziika bamuzze kuziika babannaaki olumala okuziika olw'okuba mulwawo okukwatagana mulwawo okulabagana mulwawo okuwuliziganya mufuna omukisa oguyisaawo ensonga zammwe nti owange ebijja byawali si birime ennyumba y'ekijja bagitwala ennyumba ya Ssenga gundi ekutte mu mbina bino omuzikiti gwawaka tukuzimbe naye ngaekyaba tutte kuziika naye olw'okuba mufunye omukisa ogusisinkana bulijjo mulwawo okusisinkana muyisaawo. Kakati n'ono Oweekitiibwa Mayiga engeri gy'abadde alwawo okusisinkana omwami ono owinyi oddolo kasita yamwereetedde gwabadde mukisa gw'amaanyi okumukkiriza nti naye owaani ng'abaana ba Buganda basibwa nnyo nga baggwawo, abaana ba Buganda nga batemulwa nnyo, abaana ba Buganda emisango gyabwe emeka egitudde mu kkooti yo, abaana ba Buganda ettaka lyabwe kiconco yali senda emisango giri mu kkooti yo fayiro zikukulidde. Ebyo ebimu ku bintu byalina okumukola ki? Okumubuuza, okumujjukiza kyokwetonda weetonze. Naye abaana ba Buganda banyiivu, abaana ba Buganda kino nakiri
waliwo omwana muudi kakoza yavaayo neyekubira enduulu towekitiibwa omulamuzi kino na kino batutulugunya mu kkomera guti n'alagira bamutwale bamukebera obwongo bwe basudde nga obwongo bulamu n'amusiba emyezi 6 okutyoboola ekkooti n'amusiba emyezi 6 okukola ki okutyoboola ekkooti naye guti nga yeerabidde ekintu kimu nti tebasobola kukusibira mu ttooyi n'obeera kkona ennota ku bandu nti banne wabeewanzikulirako awo omala ogikwa gamba kati sulayo emyezi 8 mu ttooyi eyo weekubira otya enduulu osegeera then aye tudde guti yeetaga kati tutwala bamukebera obwongo osegeera kale ate guti yeyeetaga otutwala bamukebera obuki obwongo kuba yakizudde nti oli ali mulamu obwongo bwe baali bukola bulungi naye yali yeekubira nduulu kale ate ye yamusibe bamutwale bamukebera obwongo n'ekirala teyaweebula kitiibwa kya kkooti kuba awo si waalina okubeera oli civilian alina kuwozebwa mu kkooti za bulijjo si mu kkooti masho owaye guti nga gwatwala essiga eddamuzi amini gundi owinyi ddolo owekitiibwa mayiga yakubye ekkaamaako yakubye ekkaamaako I get your point, Uganda. Sigana gwe kamala byonna oli kamala byonna ku byosooso twebuuzaako si gwe atutegeerera si gwe atusonyiira si gwe afuga fiiringi zaffe otegeera baana ba Buganda babakubye baana ba Buganda babasse abaana bagundi oli najja ffe nga Abaganda tumusonyiye kubanga ffe enkola yaffe ey'okusonyi gwe gwenze gwe gwategeerera nze ssebo mukama wange gwe gwasonyiwa ku lwange gwafuga fiiringi zange n'abagaba bano bajooga hajja n'akutonyeza ekidomola ati oba nakkumako omuliro enkya n'akuleetera amazzi n'akuliwako enkovu zisigaddewo zo ate nkusonyiwa no way n'abagamba okusonyiwa kulina okubaako ekukoma okusonyiwa kulina okubaako ekkoma bana abantu batujooze ennyo bakube ejjinja omale obagamba amusoli bavume omale obagamba amusoli basonyiwe on your behalf not on our behalf baganda baffe bali mu kkomera Saggirinya ne Ssewanyana omwana w'enseenene wamukubya akaama ti lwaki mubaleeta mu kkoli nga mubazaayo nga balina misango ensonga wakiriza twaliziwuliddeko wamukubya akaama ku yatta Rita Nabukenya nti nga lakwatibwanga era Dani Kyeyune Baasini Kawuma amasasi eyasaina ettaka ly'abaana ba Buganda ayina wamukubye akaama nti abaana ba Buganda basula ku mifulejje tebakyalina kyakulya olw'ensonga ettaka lye baalisenda ale nga basula mu mifulejje n'ew'okwebaka tebakyalinawo bebasanga te ne babatulugunyizaayo ale wamukubye akaama nti abaana ba Buganda babooteza paaka yadi ne bafuuka abatembeeyi babagobye mu kibuga Ssaabasajja Kabaka kyatwala akaama akamukubye n'abaana ba Buganda mu momboze mu nsi yayo twafuka bamasiikiini kamusonyiye Abaganda ffe bannange lusonyiwa musonyiwe ku lulwo not on our behalf tulina obulumi bwaffe ewamwe waliyo ekijja nti oyo bamukuba amasasi Museveni yamukuba amasasi ewamwe waliyo ettaka eribbe baali babasenzeeko mmwe omanyiko obulumi bw'okusiiba enjala ggwe nga bakusendedde omudaala ggwe osonyiwa okusa effe abaera tusonyiwa osonyiwa ggwe okusa wali osiibye ku njala ggwe bantu basiiba enjala olwokuba balina emirimu babagoba ku mirimu gyabwe basonyiwa on your behalf not Omuganda nondo Obuganda gwe waagwe kamala byonna naye ng'osoose kutwebuuzaako kyekimufuga bw'oba weetondedde mmwe ne Kabaka Buganda yali ebaddewo nga talina na Kabaka sigambe nti talina kubaawo Omuganda yafuula nnyinimu namunswa okubeera omuggumivu Omuganda bwe balimuwagula ku Kabaka Kabaka agenda kusigala nga kitengejja Kabaka muti Omuganda gwe mulandira oguwaniridde omuti ogwo yensonga lwaki Obote yakeera n'atema omuti gwe bayita Kabaka n'amuwaŋŋangusa mwaka gwa 1967 n'amutta mwaka gwa 1969
omuti gwe bayita kabaka n'agusala olw'okuba wansi waliyo emirandira gye bayita Abaganda omuti gwaddamu ne gutojjera ne gumeruka bupya ye Mutebi Ssaabasajja Kabaka gwokola ki Abaganda be baakuuma Obuganda paka Ssaabasajja bwe yadda kitegeeza Ssaabasajja Kabaka amaanyi gamuli mu baana ba Buganda abaana ba Buganda bonna banaabatta ng'ate mujja mwetondera Kabaka ngeri abaana be mubatta kibanga oli bwakeera akutidde abaana bo bonna bamazeewo n'akupuula eyesiba ekimi n'akupuula atakyalina mwana akulabirira jjajja n'akugamba sole kasita gwe nkwetondedde omukulu naye ng'abaana bo yabatta no way tusonywe naye nga tetuleme kwerabira ffe ng'Abaganda tetunnasonyiwa oyo si ye mwogezi w'Abaganda kuba ye si ye Buganda that's why Buganda yabeerawo nga talina kabaka kumala emyaka 27 Buganda neebeera nga talina katikkiro jasinga erina mukuuma ddamula Joachim Mayanja Nkanji naye ate bba Abaganda baaliwo era be balwana obwakabaka ne budda kakati Omuganda attibwa toyinza kugamba nti ffe tumusonyiye ffe tumusonyiye watwebuuzizzaako folosa gwe nannyini kabaka ffe bannannyini kabaka si gwe ffe bannannyini kabaka ansonyiwe neetondera Obuganda bwe mba nzivodde ekitiibwa ky'owekitiibwa Katikkiro naye nagga nze siri kyana kyattuleera tebanvuga buvuzi oyo yali asiryeko kunjala ayogeza mu kkuto nti bannange tumusonyiye naye nga w'osaasidde ku mwana ye gwe omukazi namwandu olwalo namwandu wa Yasiini Kawuma akyayiya bwana aweerera abaana be nga Museveni yatta bbaawe gwamusonyiira kyokka essiga eddamu still terina kye yali likozeewo basonyiwe ku lulwo si ku lwaffe Abaganda basonyiwe ku lulwo si ku lwaffe Abaganda kiwe munaatwokya ebidomola tyaa tubasonyiye olina kukola kiri tubasonyiye maama olaba ne Katonda atuuka n'agamba nti ayi leero Yuda Isikaliyoti weetugesibya kusonyiye gwani eyefuula Katonda neyeetuga nga ne Yesu yennyini yagamba leero kamuleke kyetuseeko obusungu yes Buganda yennuma byange nvaako lwaki Omuganda afuuka emmomboze mu nsi kyokka nga emisango gy'ettaka tugitwala mu maaso g'oyo agifutyanka agafuna ddi omukisa oguddayo musisinkana bimugambye waba teyabimugambye leero ale chansi yagenze baadde boogera Luzungu nze owunyidde otanneetonderako ng'Omuganda simanyi Luzungu simanyi Luzungu ozze kwetondera Buganda ate noyogera Oluzungu si tekyali badde kibi olyo okwogera Oluzungu nga waliwo avvuunula mu Luganda naffe lutegeera okwetondaako wayinza okuba ye amanyi luki Luzungu kakali ye bwayogera Oluzungu ani abadde atuvvuunulira nowesiba Katikkiro still obwedde ayogera Luzungu ze sirumanyi tanneetondera yenna nsanya mukuba entandaalo tannanneetonderako nsi olaba ne Paapa Mulatini naye wajja mu Uganda gyani tebamanyina Lulatini era ayogera Lulatini newabaawo wavvuunula mene ufasiri upekeri sabakutani newabaawo akola ki avvuunula nga yayogedde olikanaye wenaye wekibaliko naye ali mu Luzungu ali wetondera Baganda ffe twasoma olwokimanyinererwa lwaffe twasoma olulimi oluli official mu Buganda Luganda jojo kukola apology nojogera mu Luzungu newabula wavvuunulira Abaganda yetondedde mmwe baasoma ffe Abaganda tannatwetondera yalekera okugera ndi ffe ng'Abaganda basinga ennamba esinga temanyi Luzungu kale bw'aba yetondedde ggwe eyasoma wabitegeddeyo bali kwetondera ffe tunamusanga eyo yonna mu kuziika tugera muboola tugera mumugobayo tannaba kwetonda tannatwetonderako tetubitegedde tetumanyi Luzungu tetubitegeera mayiga wampeererako n'ensoma kale ogawo tya ndi ffe ng'Abaganda tukusonyiye ffe twategeddeko okwetonda kwe ne mubulawo ne interpreter otegeeza nti kale yeetonze kale bwe tunaakuba omuntu wammwe ng'ate mmwe yabeetondedde bwe tunamukuba mu kuziika babe tetwabitegedde bebali tumanyi obazze na kunywa mu kacaayi nammwe tetwabitegedde baaba ngenze n'okugenda lindako okugenda
owekitiibwa Charles Peter Mayiga magezi so gomwa wakiri baladdeko n'omutaputa nga boge oluzungu lwabwe ono nayikola interpretation teyabadde nawo amakulu gaakyo tenne twetondera olulimi oluli official mu Buganda Luganda obunyoddolo omuwarabu bw'aba asaala asaba mu luwarabu omusiraamu sorry olw'ensonga olulimi oluli official mu ddiini y'obusiraamu luki luwarabu taswaga Allahu akbar kitegeeza katonda munene tekisoboka kati kisoboka kaali naawe yagala okwetondera Abaganda alina kwogera Luganda bw'aba talumanyi muvuunulira otegeeza Abaganda nti ono yeetonze oyeetondedde ow'ekitiibwa Katikkiro n'ebikolwa bibeeko natwetonderako bali mutuuddiisa fena natwetonderako eyo tunamusanga eyo tetumanyi luzungu tetwasoma situnategeera nako ndi yeetonze tujja mukuba entandalo ku mikolo byonna byo tunamusanga nga giri mu Buganda fena natwetonderako obunyoddo jangu weetondere Buganda wali weetondedde Katikkiro mukyali olina nti nasaba ekisonyiwo mu maka omutali semaka mu maka omutali semaka musaba ekisonyiwo tekikola makulu nyini mutaliimu bwabeeno zize kwetonda ku ttaka lyammwe lye nnabba nga nyini mutaliimu tekikola makulu kale oba igenga tataffe Mayiga yamusonyiye nze munaye nina enkola yange oli bwankuba emiggo gwe tata tolina kunsonyiira si gwafuka kubiringizanga oli bwankuba emiggo nze nina omusonyiwa siku twewoga banaye tumusonyiire kugaba agikuba gwe naye Mayiga ebitukolwako siga eddamuzi oyo lyakulembera bitukolwako ffe sigwe tebikukwata nako ffe tulina okusalawo tukole ki sekenero oyo yalayiza omuntu eyabba entebe y'omwana wannambira ekintu si yalayiza Museveni akimanyi nti tawangudde ng'ani amusonyiwa otyo gwe musonyiwe bululu tweyanza nnyo tweyanzege era nnyo okusonyiwa era ojjaggeya mu ggulu bayibuli egamba alasonyiwe naye talisonyiyibwa ku luyi luno tusana ettama eddala akube ze nange ŋŋamba liiso ku liiso nnyindo ku nnyindo bw'olunkusaza wano nga nange ndukusaza wano gwale maama bwe naakyusa eno n'okuba naalaba sivunda buvuzi gwamanye emirundi gye twakakyusizaamu amatama ne bakuba tunala tetugga obuggu kiriza jena agenda mumuliko okay jena naatera okuva n'agenda omulemu byenagenda kafunako ono ebiri soro Mwacholiland abatuuze bagamba omwana wabe balina omulabako mukkirize mugaane gavumenti eri mu kugamba abantu tuleeta kasiketi nga mwali tuteeke obutezi kye baagala anti kaakati waliwo abantu abateranga okutta abaana b'abantu nga bakozesa juju kyeki eddogo bagamba omulambo guno tebagutunula tuke mukoleki muguziike kuba oluusi bagugjeemu ennimi bagukoze kino kaakati ne banno tebaagala bantu bano batunule ku mulambo kuba bamanyi naye mwe tebabawuddiisa muyinza oziika embwa ne mugenda okulamaga ku malaalo g'Oulanya kumbe mulamaga kugambwa mulamaga ku mugogo waliwo akayimba ka Livingstone Kasozi alina omukazi yamusiba omwana namugaba omwana afudde mere ekipapula namugaba omwana afudde najja ng'azinza omugogo nti abasawo baŋŋambye tuziikirewo ogenda okusumululanga kigogo mugenda ziika omugogo mulabe ku mwana wammwe tebabategeerera bano Oulanya bamulabe bukulu nga mannyo mmwe mwazaala Oulanya mmwe mwakuza Oulanya mmwe mumanyi Oulanya tebabategeerera balina omulabako mu ddakiika emu nga tuva wano ku mpewo we shall keep updating you buli kimu ekiri mu ggwanga ebintu nga biri mu kutambula naye nga kyakabi nnyo kyamaanyi nnyo mwebale okusigala nga mwagala jeno yekolera itongwa baagala ebigambo ebikuvaamu kasita olitankama kufana amatankani naawe nga ebigambo nga babikoowa okay so lunaku baluyita fools lunaku lwakulimbalimba things of that kind waliwo oli ayogedde bwogezi niddetutegera ti lunaku lwakola ki lwakubika ne bagamba simanyi shoot them nti ne kati olubwamba bandibanga bataddeyo
the first of almost buli wentula mba njogera bya ddala byaddala ebiriyo siyogera kiboozibozi. That's why sikola ku live wire oba ni kati kalakata sikola biboozibozi tokola ebigambo buli wentula mba njogera bya ne info in that Fool's Day era yaba fools sibe bulungi mwerana. omusajja ambandiddwa mu sitayiro naye katukkirize nga wali jeno tebasiibula babwaka bubwasi kati ayagala kubwaka ayagala kutema mukko agende atambuleko akole ebintu ebirala. Naffe mu kiseera kino tubeebaza nnyo. Thank you so much for loving us and thank you so much for keeping us informed. Tugenda essaawa zino ewalala. Jeno tukwagaliza emirimu gy'ogenda okutuusako engalo zo essaawa zino gibeere gya mirembe ne gy'otambulira omukisa gwa Katonda gutambule awamu naawe. N'abakyali mu kkungubaga tubasaasira tubaagaliza okukungubaga okulungi ekiragaonaga gundi bamuzise mu ssanduuka ennungi ojja nti golwaki tebazikuziikamu ngenzi kale byegoyita Jeno yeekolera itongwa tweyanza nnyo tweyanzeegemu abalamu bawulire ddala and may God bless you all the time. We